Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo. Basasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo. Basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero. Baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabinganda ssaakaate n'ab'emikwano. Mumbejja Aisha Nassolo ge gange. Butereevu mantuuse okubeera ng'ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye mba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate omissinga out updates yes naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala tukyali mu kukungubaga okwa TikTok munnange bw'atyo eyafudde era ng'amannya ye Jesse wa mubiru wabula we tutuukidde olunaku olwayiro nga tukyali mu kukungubaga waliwo mbw'ate munnange ababbye amabugo g'omufu waliwo abo ba TikTok be balangidde okubeera ng'ate munnange bakoze eki baabuze n'amabugo so ng'ate ye bambi omwami w'omugenzi mubiru Abudu bw'atyo bambi avuddeyo nga mwennyamivu nnyo era nga bambi ebintu tebinnamubeerera byangu yadde ku sayidi ye bw'atyo n'asaba bonna abaliyo nga babadde babanja mukyala we baveeyo yagamba nti mwetegefu okubeera nga asasula amabanja ga mukyala we gonna kubanga ye agamba kyamanyi nti mukyala we abadde talina buzibu na muntu yenna so yandyagadde neeyo gy'alaze munnange awummule mirembe nga tagenza ate na ssente z'abantu so munnaye ngenda kuba obutambi obwo mbukulekerawo ogende mu maaso n'okubeera ng'ate wekanya ebigenze mu maaso eruuyi eyo so ng'ate we tudda ku munnaffe Cephcoh Cephcoh naye munnange ebibye si byangu ne bakyala be kinajjukirwa nti yasooka ku Nakanka Kaivoni ebyagwawo twabimanya nadda ku Jowie ne batijja nnyo ne tugamba nti munnaye Cephcoh afunye omuntu gw'ayagala oba oli awo ateredde wabula waayita mbale ne Jowie ne baawukana ne babeerawo kwegamba ebintu byabwe nga tebitegeerekeka wabula we tutuukidde olunaku olwaleero avuddeyo obubi nnyo n'alangira Jowie takomye okwo nagattamu n'ab'eŋŋanda bako n'ab'emikwano nga maama we tamulese ebbali ssaakaate ne taata we kati nno maama we munnange amulangidde obubbi bwe yajja mu maka ge munnaye bw'atyo n'abba ssente sibirinaako obukakafu wabula ngenda kuba mbikulekerako mu katambi munnange naawe ogende mu maaso n'okubeera ng'ate obiwuliriza bw'atyo ne taata we munnange n'amulangira obunaku si byangu naye nga yonna gye binaggwera Katonda munnange yasinga okubeera ng'ate amanya jjukirwa nti olugambo lutambula nnyo ennaku zino mbu munnange Jowie naye yeegasse ku bano abeeyita ba Rainbow oba abali b'ebisiyaga era waliwo live emu gye yabaddeko Jowie ng'akakasa ekyo kyali munnange so ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga ye yensi mwe tuwangaalira munnange tetulina walala wakulaga tulina kubeera ku planet Earth naye nga ebigenda mu maaso byo si byangu n'akamu n'akeddagala mukwano gwange kankulekereko obutambi buno ogende mu maaso n'okubeera ng'ate obwekkanya naye nga nkusaba kiri kimu toseetuka ngenda kuba ati nkomawo n'olugambo olulala goodbye for now toseetuka ani gwe yasamira gwe gw'omunaku nga ne kitaawayo kya byuma wali eri mu kisenyi wandibadde omanya ennaku yo wano nnyoko yajja ewange n'abba ne ssente wano buli mulenzi ku TikTok omwesibako paka ng'akuzinye wano wesiba ku Sharifu n'akuzina wesibye kana akalenzi kano katomuddi kakuzinye buli mulenzi salamalodi yonna ekuzinye kumazeewo kyaki gye waliko kati nno ngenda kuwa gwe data ne gw'otamanyi nti nkumanyiko twewe ate mmale nkunoonye nkukube empi wuliriza kyaki gye waliko wali eri emakindye chachi je walika emachinde chumi ojukira chachi wali eri wansi wali jumi we kano ka Jowie kaberanga omanyiwo Jowie awo nateri atakumanyi ababoda bona bakuzinazina nze babinda gange ebifananyi babireeta okitegeera nembireka kubanga nze Dr. Cephcoh sinonoza bitankwatako kakati k'olutinkudde olw'okubanga ogenze mu bannasha abasiyaza abakusuubiza ssente oli kanaku nnyo oli kasiru nnyo olabye okubeera omuwala omulungi mu feesi nga munda oli kavundu gweyasamye obunya obutenkana ng'oyogera ku Dr. Cephcoh nze yakulaga akasenya nze yakuyigiriza we bannaaba ggwe nga wadde n'ewange ng'oli wa Hasani ng'okutteko mu matu ne mu mbalakaso Jowie tewandimanyidde wanditegedde gye nakujja gwe kamalaya gwe wanditegedde gye nakujja
Wanditegedde nti nakujja mu bwamalaya, nenkujja mu bunaku, nenkujja ensi gye yali tekumanyidde, nenkuteeka mu ttaala. Naye ate oba otuuse mu ttaala n'oyagala ontanishinge onninnyeko ngenda kuyigiriza essomo. Omumwa owunyira akamwa okiini gwe okujjako oba obusente bwakuweereza bw'aba akwagala nnyo nga mugagga nnyo. Wandibadde tommanyira omumwa owunyira akamwa nakusanga okuteeka boole emmannyo. Wandibadde tommanyira kuba nze yakulaga n'akasenya we kafaanana. Gwe wandibadde tommanyira kubanga nakuwonya omulundu goyiga Sharifu gwe yali akutembeezaako. Baali bakutembeeya gwe malaya gwe wandibadde tommanyira. Wandibadde tommanyira gwe Jowie. Wandijjukidde ku Power King gye nakulonda wali. Yiga Sharifu nga kutembeeya ku basajja ng'odibye. Nenkujja ku mudibo. Nenkutwala ewange. Wandibadde tommanyira. Wandijjukidde ennaku gye nakujjamu gwe kamasiikini gwe. Wandibadde ojjukira gwe masiikini gwe wajje wange nga wajjira nkugambye Sharifu yali takutembeeya ku Power King ku Lwokutaano. Gwe maze ommanyire. Gwe maze saaga ndiyagadde ommanyire. Kati sawa zino vaayo obikulu obunyobo obutawera obwagerekera nvu Dr. Cephcoh nyenyenyenyenyen gwani gwe yasamira. Gwani gwe yasamira. Ani gwe yasamira gwe. Gw'omunaku. Gw'omunaku nga nekitawaayo kya byuma wali eri mu kisenyi. Wandibadde omanya ennaku yo. Wano nnyoko yajja ewange n'abba ne ssente. Muli awo bakutembeeya butembeeya famire ekutembeeya ekuzze n'ekuzze. Bw'oba ogenda batwalira musajja wo Naasi nga osazewo yingira bisiyaga byo biyingire nga Dr. Cephcoh tomwogeddeko kintu kyonna. Kubanga gwe ngenda kwabika naawe bubi nnyo. Nali nasalawo nkusiriikirire nkuwa ekitiibwa. Kubanga nali nkuzinyeeko ne nkumaliramu. Okitegedde? N'ofuna olubuto n'olugjamu n'olutwala ewa nnyoko ku lusozi eri gye muyina essabo. Mulina balogo ewammwe muyina n'essabo eddene. Gwe wandibadde tommanyira. Obwedda era vidiyo ziragibwa wano ng'ali mu kusonda ssente empitirivu. Ng'akuŋŋanya ssente empitirivu era obwedda bazimuweereza. Naye wenjogerera essaawa eno ku ssente nnyingi ezakuŋŋaanyiziddwa zibeere nga ziyamba ku mukolo gwa muganda waffe Nambakyalesite tebalabika wadde 10. N'ebintu ebikalu bye babadde baguze ng'omuceere ssaako n'ennyama baabuze nabyo mu mmotoka. Basebo ne bannyabo tulina ennaku nnyingi olw'omulimu gw'abaganda baffe bano. Batuswazizza nnyo. Kino tukikoze tulage ensi nti bino ebigenze mu maaso abatuuze b'e Nansana n'ekyalo kino. Ekyalo kino bakiyita batya? Waki? Abatuuze b'ekyannamugera Nansana ku mabulooka n'ab'obulenzi Luweero bavumirira ekikolwa kino.